Video eno gye nkoze nina endowooza egamba nti eyinza okunkubya kibooko. Naye kigenda kunnuma nnyo nga bankubye kibooko naye nga video eno terabiddwa bantu bawera 10,000. Wabula nkusaba nyamba gwagiraba bambitambuza video. Bampita Simple MC aka Kali Lugambo Pro Max nga bwe luzze bwe ndukuwa. Ekigenda okunnyamba mu kwewozaako nti nze ndujja waneeno n'enduzza waneeno ndutambuza nga bwe luli saagala ddujjako. Kati tambuza video. Enkolagana wakati w'eggwanga lya Uganda n'eggwanga lya America, United States of America erabika esajjuse. Okategedde oba nkakuddiremu. Enkolagana wakati wa USA ne Uganda erabika eyingiddemu kigoye weezinge. Mbuuza kivudde ku ki? Gwe ssebo oba nnyabo atulaba olina Simple tambuza video eno buli omu agimanye. Kivudde ku tweet ekoleddwa adumira amagye g'eggwanga Uganda Muhoozi Kainerugaba. Ku mukutu gwo gwa X avudde n'ateekayo tweet eno njagala ogiwulirize era njagala tugiyite mu nze naawe gwe ssebo oba nnyabo ndaba eggwanga limanye wa oba gwe Munnayuganda ali waneeno omanye wa gye tudda. Agambye atya, fellow Ugandans, because of our present situation where an opposition leader kidnapped himself and is missing, and according to our best intelligence, did all this in coordination with the current administration at the US Embassy in our country. We as UPDF suspend all cooperations with the current administration at the US Embassy in Kampala. This includes our work in Somalia. Agambye bannayuganda bannange, olw'embeera eriwo omukulembeze w'opposition yeewambye n'abulawo ng'ayambibwako Embassy ya America wano mu Uganda. Basazeewo okusazaamu enkolagana yaabwe ne administration ya America era nga bagasseeko ne operations eziri mu Somalia. Gwe ssebo bannya bandaba njagala kati wano video evudde ku nnyanjula gitambuze. Omuntu omu yagamba nti Kyagulanyi agenda kuvaako emmanduso egenda oleetera eggwanga Uganda ebizibu oba egenda osula eggwanga mu ntata. It is always Bobi Wine. Enkya ya leero omukulu Muhoozi Kainerugaba we bukeeredde ng'atadde ekifaananyi kya mukyala wa Bobi we baamukwata. Now kati njagala nkunyumiza embadde eno ogitegeere bulungi nnyo. Now just wayiseewo eddakiika zibadde ntono nnyo nga bw'okiwulira azina eddakiika ntono nnyo. The same person Muhoozi Kainerugaba ndowooza oba afunye akasimu bassebo ne bannyabo n'avaayo n'akola another post. Ne bannaye simayina mumanye eggwanga lye tulimu. Now oluvannyuma lw'okutegeera nti post gy'akoze oba oliawo si ntuufu oba oliawo bamukanzeemu, omukulu avudde n'akola another post after a few minutes ago n'agamba nti I want to apologize to our great friends the United States I want to apologize to our great friends the United States for my earlier tweets that I have now deleted. My goodness. Eri tweet agidelete naye erabira nti bannayuganda buli tweet gy'akola tusooka gifunako copy because twamuzuula ayagala nnyo okweka obujulizi. N'abagamba eno video eyinza okunkubya kibooko naye kigenda kunnuma nnyo okulaba nti gwagiraba right now togitambuza embooko bagenda kunkuba. Lwaki bankubaza bwereere ate sika bazinkube nga video eno etambudde nyambo ogitambuze. Agambye njagala kwetondera mikwano gyaffe egya America olwa tweets zenkoze emabigako nga right now nzijjeeyo. I was being fed with the wrong information
I have spoken with the US ambassador to our country and everything is okay. We are going to continue our military cooperation as usual. Omukulu agambe yetondedde eggwanga lya America olwa tweets ze yakoze eri gye nkulaze. N'agamba nti tweets azidelitinze nti baamuwadde information enkyamu. Just imagine akulembera amagye g'eggwanga, he is fed with wrong information, and after being fed with wrong information immediately n'agenda ku mukutu gwa X n'ateekayo post gy'adelitinze. Now this is one way tuli. Agambe baamuwadde information enkyamu. Naye beno family yo baliwo giwa information enkyamu. Waliwo battako Zebula Mando, taata we n'agamba baatuwadde information enkyamu. Naye yeetondera family ya Mando nga Mando mufu. Naawo n'agambye baamuwadde information enkyamu. Era adelitinze tweets z'akoze after being fed wrong information. N'ategeeza nti ayogedde ne ambassador wa Uganda mu America. Era n'amutegeeza nti buli kimu kiri bulungi nnyo. Olumaze okukola tweet eri ndowooza America oba nezitandiko zitokosa negamba kana akasajja katumanyiira. Dona yebale ambassador wa Uganda mu America n'afoosingibwa omukubira essimu. Eyo tweet gy'olengeraawo right now gwe ssebo bannyabo. Oyo omukulu bamuyita Adonia Ayebale, ye ambassador wa Uganda mu America. Amukubidde essimu n'amugamba owaaye musajja oyokya ogenda tukubye emigo jayo tweet z'okoze. Muhoozi n'azijjayo. Olumaze okukola tweet ono omukulu n'akomentinga n'agamba thank you general for this clarification. Our relationship with the United States of America is mutually beneficial and resilient. Kiri kye nagamba nti Bobi Wine agenda kukozesa abantu ensobi. Eri tweet gye yakoze gwe ssebo oba nnyaba ndaba yagikoze ng'abeesingira ku busungu bwe nti America, US Embassy ya America yekwese Bobi Wine. Okategedde? Now avuddeyo era enkya ya leero n'akola another tweet. This time round tweet ye nebaddemu omukulembeze Bobi Wine. Tweet ye n'agambye atya, Muhoozi Kainerugaba gaba agambe nti Kabobi is the first selfie and YouTube rebel. Congratulations to him. N'amuddamu n'amugamba, a rebel without a gun, hiding in plain sight, and yet you can't find me because I am concealed by the people. N'amugamba, catch me if you can. Filimu etandise. Bino birayika binyiiza general. Kino kitegeeza ki? Bobi Wine is likely to stay in hiding for quite some time because gy'akoma obeera mu hidings ayongera okozesa abasajja bano ensobi. Nze nkubuulidde gy'akoma okubeera mu hidings bano abasajja bongera kutomera. Some of you may see nti tweets zino oba nkyogere ntya. Oli ayinza okugamba nti omukulu newe yekweka tekirina makulu. Naye njagala nkulage amakulu ge kirina. This gentleman Bobi Wine has exposed the regime in all possible ways he can. Ojja kumbuuza simple, how was he exposed? Now eno tweet Muhoozi gy'akoze, you may see it as a joking tweet. Naye kimuletedde okufuna essimu okuva ewa ambassador wa Uganda mu America. Ambassador wa Uganda mu America wabanga atuse ku level ekubira Muhoozi essimu n'amugamba nti eyo tweet tubadde tukusaba gijjeeyo oli mu kwokya. Kiba kitegeeza ki gwe ssebo bannyaba ndaba? Kiba kitegeeza nti ambassador naye afunye akalireri n'akawulira ne bamugamba olabe ekitamiivu kyammwe kino ekikola. Kati nno mugenda afuna ebizibu bya bwereere. Era I strongly believe nti abadde ayina omukubira amugamba owaaye tuli mu kwokya jjayo tweet ogenda tukubya emiggo. Naye nga tweet eno evudde erimu Bobi Wine because agamba nti situation where an opposition leader kidnaps himself and is missing, and according to our best intelligence
did all this in coordination with the current administration at the US Embassy. Kino kiraga nti Bobi Wine ali in connection with the US Embassy according to his tweet. Kati ono olw'obusungu bwe abututte ku X, omukulu n'amugamba waayi taata ajjayo tweet ogenda tukubya kibooko. Abasajja banyiize. Now to make matters worse, ndiye Bobi Wine alayika omulimu gw'agenda okukola okuva n'olwaleero, agenda kufuba kulaba nga ajjako musajja ono waya. Agenda kufuba kulaba nga buli kyakola amuggyako waya. Omusajja akedde ku makya n'akola tweet ye bambi. N'agamba nti Kabobi is the first selfie and YouTube rebel. Congratulations to him. Nga asuubira nti egenda kufuna reception ennungi. Bakabanda ababbalamu bagenda giddamu. Omusajja n'addamu n'amugamba, a rebel without a gun, hiding in plain sight, and yet you can't find me because I'm concealed by the people. N'amugamba, catch me if you can. Ekyo kintu kinyiiza munnamagye. Munnamagye agenda kunyiiga. Alayika kati ebikopo yabisudde eri amagiraasi agaasizza awulira ayagala kutta muntu. Omusajja amugambye, catch me if you can. Omanyi okubanga you have all the government apparatus. Buli kimu. Omanyi okubanga ogamba you guys have the best intelligence. Naye you cannot catch a person that has no gun nga yekweka mu plain sight. Then that means waliwo akabuuza. Okategedde gwandaba video nsaba ogitambuze. Nagambe video no gitambuze sagala bankube kibooko nga tewezezza mitwalo 2 eza views. Agirabe gitambuze, giteekeko share, ensi emanye ekigenda mu maaso. Nkomawo n'amalala, bampita simple. Vast Strange Empire.